Omuyimbi Paul Job Kafero Munango omugenzi mukadde kano yayimba bw'atyo n'ategeezebwa nga nti tulabye n'obulamu buno obwa kokonyo ate nga mutuufu wobutunulamu ddala bwa kokonyo. Bw'ekyo Uganda eyongedde okuba nga yennyikira mu nnyiike mu biboobe wamu n'okwazirana oluvannyuma lw'okuviirwako ate omusajja ow'amaanyi ennyo abadde political analyst era ng'ono abadde w'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Uganda. Tujjukire nti twali twakaviirwako omusumba Pastor Iga era nga Uganda ebadde ekyamukungubagira weewaawo. Ono abadde tannaba nakubanga aweza week gye yeebase naye munange n'omulala bw'atyo n'abanga ate Mungu amuyise. Okufa kwo Mukama yakuteekateeka kwa ntiisa gye tuli naye ng'ate lyekkubo mwe tuyita okuba nga ate tutuuka gy'ali. Ate kati gwakyasa munange yisa omukono mu maaso obere nga omwebaza omugambe nti munange taata nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Omwami ono amanyiddwa nga Shei Abdul Anas Kaliisa abangi basinze nnyo okumumanyira ku program gy'abadde akola ku Salaam TV wamu ne NBS era ng'ono abadde atera okukyazibwa ku program emanyiddwa nga ensi n'ebyayo era ng'abadde ayogera nnyo ku nsonga za politics mu mawanga ag'enjawulo wamu ne wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Wabula ate ono olunaku olw'eggulo bw'atyo yabadde yasiseemu oba yafudde yasizza omukagwe ogw'enkomerero era ng'ono kigambibwa nti yafudde essaawa 12 ez'akawungeezi naye ng'ate ekyamuse mwana tunabo bennyini ab'omu nju ye tebanaba kubanga bakitegeera era nga kibateredde ddala ku bunkenke kibakubye wala kubanga kigambibwa nti omukulu ono yabadde mulamu bulungi nga talina wadde awamuluma nga talina wadde obuzibu kubanga ku makya yakedde n'ayambala bulungi ng'era omuntu omulala yenna bw'akeera n'ayambala bw'atyo neyesamudde n'abeere ng'ate agenda okuyiiya ku nsimbi era bagamba nti yakoze bulungi nnyo ku mulimu olunaku n'alumalako era bw'atyo n'adda ewaka nga mulamu teketeke. Wabula ate yayingiddeko mu nnyumba n'atuulamu kawo katono olwagenze ku kitanda kye munange teyazza engulu bamusanze nga mufuuje emiranga bye ebiboobe kwe kwazirana okutuusa kati. Enfa eyo yenfa ekyasinze okutiisiza ddala obeeraawo nga weebuuza nti ate ekimututte tekinonenze olw'ensonga nti ono tomujjanjabyeko tomulwazizaako. Enfa eno ekubira ddala wala kisingako omuntu wona omulwazaako n'omujjanjabako munange tomanyi oba oli awo asobola n'okunyumizaako n'akugambako ku bintu bye bimuli ku mutima ebisembayo naye ye bw'atyo bw'asazeewo Mungu n'aba nga amujuula mu nsi mu ngeri efaananako bw'etyo. Wabula ate abasinga obungi abamwetoolodde balirwana ab'enganda ze n'emikwano bonna bagamba nti abadde musajja mukakamu waggonjebwa ayagala abantu ate era ayagaliza era nga kigambibwa nti ono abadde nga ateekawo charity abadde alina charity organization zabadde apushingako era nga kwezo mwe muli Salaam Charity Organization eno nongebeera etuusa obuyambi obw'enjawulo ku baana ab'enjawulo oba ku bantu abatalina buyambi era nga kigambibwa nti ono ne mu biseera by'ekisiibo abadde agabulira ddala abayisiraamu okusobola okuba nga basiibulukuka bulungi mu mbeera eyo ey'ekisiibo. Bagamba ebintu by'abadde akoze munange bibadde bingi tosobola kuba nga ate obimalayo era nga kigambibwa nti eggwanga mu ddakiika eno weriri lifiiriddwa naye nga ate ekyokukola kyo mpaawo tewali kyakuba nga ate kikolebwa. Wabula ono afiiridde mu maka ge agasangibwa e Kawempe Mbogo eyo gy'asiriza omukagwe ogw'enkomerero naye ng'ate puroguramu oba enteekateeka ey'okumuziika engeri gy'ali musajja Muisiraamu bano tebatera kubalwisaawo naye ng'ate agenda kubanga atwalibwa ku makya ssaawa 3 wali ku muzikiti gw'Ekibuli bwe batyo beere nga bamusaalira ennaku z'omwezi zijja kubeera nga 5 omwezi ogw'Okumi Novemba ono mwennyini ate nga ennaku z'omwezi nga 6 lujja kuba lunaku lwakutaano ajja kuba nga ate atwalibwa e Ruhama bw'ati abeere nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'oluberera era ng'ono bakumuziika ku ssaawa 6 z'omutuntu zennyininyini. Okwawukanako n'abalala abasiraamu bo batera kuziika mangu era tuba tujjukira omuntu atera okulwawo okujjako ng'alaamye nga bw'olaba nti Seya yafa akoze ki alaamye nti ye tebamuziikanga ng'abaana be bonna tebaliwo banga tebaweddeyo kyova olaba yalwawo nga bagezaako okuba nga ate balinda abaana be babe nga bagwayo naye ate Pastor Yiga ye tabadde musiraamu naye ng'ate era naye yakiramba nti ku nsi amalangako ennaku 5 wabula ate abantu bano bwe bati bwe bafa ebiseera ebisinga n'atali ono
yekka wabula ebiseera ebisinga abantu bonna bafa abantu bavaayo n'abaana ab'enjawulo wabula simanyi ntegeka ya Sheikh butya bwebadde wadde abadde musajja musiraamu naye abaana abasinga balekebwa ebweru ne baba nga ate tebategerekese bakika so nga kiba kirungi nnyo okubanga ate omwana wo amanya ensibuko y'ekyo vulaba pasita yigaye mu kufa kwe munange yaleka omusaayi gwe okusobola okubanga ate tebamutataaganya mu nnyumba ye ng'ekye baali baagala okukola ku mugenzi Kafeero nti bamusimeyo bakole DNA ye yaleka omusaayi gwe yaleka sampo z'omusaayi gwe buli omwana awuliranga ng'agamba nti nze omwana ono wa mugenzi pasita yiga nga bakebera bukebezi wali ku sampo nga bakuggyako DNA bwe batyo nga bakukebera nga bakakasa nti ddala kituufu oba waayiga oba si waayiga bwekyo nno kikuwa kyakuyiga kiggwali eyo oba omanyi nga oli musajja bwotyo ne bw'oba toli bwotyo abantu abasinga bavaayo ne beesiba bwesibi ku bantu kiba kirungi nnyo n'oleka samples ezo emabega sigambye nti ogenda kufa kati nti oba ogenda kufa nca naye munnange you can never know what can happen tomorrow anything can happen anytime accidents zibeerawo buli ssaawa ono wuuno talwadde takoze eki akutuse bukutusi n'afa n'ava mu bulamu bw'ensi eno so okwewala ebinaddirira obuvuyo ate okugamba nti bakutataaganye mu nnyumba ye ey'oluberera ate bakusima ate basikeeno basikeeri kugamba wabeewo okusika omugwa okubyewala ebintu ebifaananako nga bwe bityo osobola okweyambisa ku magezi agafaananako nga aga pasita yiga bwe gatyo ebyo bye biri mu ggwanga lyaffe Uganda bibobe byerere maziga merere kwazirana 2 ye tannatubererako mwangu n'akamu n'akatono naye omwoyo